wakati mu nkuba ekedde okubeera ng'etonnya ku makya g'olunaku olwaleero nga gwe weebisse mu kisenge kyo ku buliri bwe weetaddeko kabbulangi toyambadde akasweta Fikfa Mike enkuba abadde tagiwulira. Fikfa Mike enkuba abadde tagiwulira. Omulambo gwa maama we gumaze okubeera nga guggyibwayo gye babadde bagututte okubeera nga gutreatingibwa neera nga nkirabyeko nga ba Rhino Funeral Services be bagenda okubeera nga bakola ku nteekateeka y'okubeera nga basiibula omubiri gwa maama wa Fikfa Mike mu butongole oba mu bitiibwa. Neera nabo bakoze eki basobola okubeera nga omulambo bamaluza ogutreatinga kati guli ready okubeera nga guviewingibwa. Omanyi omuntu abeera amaze okufa bwe bamujja mu ddwaliro bakwasa funeral service zonna omuntu gy'abasazeewo okubeera nga akozesa omulambo ogwo ne bagenda ne bagutreatinga ne bagunaaza ne bakolako buli kimu ekyetaagisiza ngoye make-up obeera yagadde make-up buli kimu kyowandiyagadde omuntu alabikenga ku ssaawa envannyuma abantu eriiso lye bagenda okubeera nga bamukubako essaawa envannyuma owandiyagadde alabike kye bakolera era bwe batyo bamaze okubeera nga bamutreatinga buli kimu bamaze okubeera nga bakikolako bali ready okubeera nga bamutwala. Batutegeezezza nti olunaku olwaleero lugenda bbeera nalwo lwa lumbe nera abantu bagenda sula mu lumbe then olunaku olw'enkya lwagenda okubeera nga aziikibwa. Ndabyeko abada Ebonies Dr. Bosa ne banne basobodde okubeera nga bagendawo ndabyewo Spice Dana ye yakeddewo bukeezi. Ndabye abantu bangi nnyo abasobodde okubeera nga babeererawo Fikfa Mike okusinziira nti nera muntu w'abantu. By the way, abayimbi bayiriddewo Fikfa Mike omubiri unlike nga we kyali ku Joey Landa. Abayimbi baagana ogenda okuzikirako Joey Landa we yali ng'afiiriddwa brother we, nga we kyali ku Nando Love. Abayimbi abasinga baagana ogenda okuzikirako Nando Love ng'afiiriddwa taata we, nga we kyali kwani waliwo awo bambi abayimbi abagenda ne bafuna obuzibu oba engeri bakyali bayimbi bato oba bapukamingi oba biki oba boti baasosietinga nnyo na banne toyinza kumanya nsonga lwaki omuyimbi nga Fikfa Mike abangi bamuyirawo omubiri ate ku balala abantu ne bagaana okubeera nga bagenda okubeera nga bamuyirawo omubiri. Naye katumusabire Fikfa Mike asobole okubeera nga aguma updates zonna zonna nga zigenda okubeera nga zigenda mu maaso ngenda beera nzikutuusaako wano ku SMX Media nga gwe kyolina okukola subscribing and notification bell ebisigadde obitulekere.